Ab'obuyinza nate bazzeemu okumenya ennyumba ezaazimbibwa kumpi n'omugga Mpanga Fortportal. Kino kigendereddwamu okutaasa omugga guno ssaako obutonde bw'ensi okutwaliza awamu. Kigambibwa nti bannannyini mayumba agamenyeddwa bakozesa omukisa gwa ssennyiga omukambwe wa COVID-19 ne bazimba kumpi n'embalama z'omugga guno. Ennyumba zonna ezimenyebwa tukitegedde nti bannannyinizo baali balabulwa dda. Oluga genda Fort View, genda Kabundeire, enju ya basi balinda amanya baba zona ziri mu kisaaro. Amagorofa gali Kabundeire. Hati kweli nogamba eno niyo yali have muno. Tulabe mbere z'ennyumba nawe amazzi gaagwawo ennyumba eri awo. Kitya. Kakati Mpanga obejjula. Baba mu bugobe byonna. Genda opekasa naye aveewo. Genda kufirisi naye bagijo. Genda okwali kugundi ono akoze bishawo. Bonna mu bagobe. Sigamba ono eka yakoze bubi. Omukulembeze wawo kugaidinze bulungi. Environment officer planner kugaidinze kino kola woti. Nsuubira kiba better ofollowing etteeke oba advice y'omukulembeze oyo because ye qualification gyafuna nga environment officer waba ku guidance naye tulina abantu bannaffe ng'omuwabula n'omugamba kola kino naye nga takkiriza completely. And those ones who are still constructing and they don't have permission, they don't have riverbank user permits, they don't have wetland user permits, we are also going to warn them and they are supposed also to stop whatever they are doing. Meya w'ekibuga kya Fortportal Edison Ruyonga ategeeza nga waliwo abaziba mutiisatiisa olw'okulwanira okukuuma obutonde bw'ensi naddala okutaasa omugga guno Mpanga. Registered the case, I registered what happened, but I don't know yet whether they have served him or not. But indeed this is what happened. He came here 3 times. Gunning for my life, but fortunately, or probably by good luck, I wasn't around. Probably if I was around, probably, I don't know, you would have buried probably today or the other day or something or that. But kubanga the Central Division kati mukiraba eno Mpanga River tugitandiseeko gitema ate no budget yaffe tutaddemu ba road ganga bagenda kubanga bagirabirira bulungi ne balema kunagamu obucupa the plastic bottles and whatever. Abakulembeze bagamba nti bazze balabula abantu obutazimba kumpi n'embalama z'omugga wabulanga buteerere. Walala mu region zala muzirabye including Karamoja n'ebisaaro ne swamps endala byaliyo naye abantu bakolamu amanda mbone n'emiti ebyobutonde byonna bibonoona buli omu kati amanye enjala ebiki. And this exercise will continue until compliance is ensured and we collectively protect our wetlands for the future generation.